Ekirevu tekyenyenyeza bwerere, kyenyenya kirya mmere. Bassebo ne bannyabo serulika terubula kye lukola, ekirevu kyenyenya kirya. Bakadde bange omutaana ajoga omukulu, amuddiza katwe kankejje, naye ate ne ssemukulu akusoose ekibi, awoza kimu nti abato ba leero tebaasoboke. Bannange kanneesiitayire ku jjinja nga sinnagwa ku lwayi, ntanule okwebongera mu bbanga, ng'ekkukufu erinyugunyiziddwa, ekitawuliro eky'entaseesa nga libadde lireesa amawulire amabi ag'embikuzi oba ag'enzingira mikono. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, ntuuse n'akanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Eddagala ly'Abaganda olwaleero likutuusiddwako omulangira Simbwa, ono asibuka mu Ssekabaka Kiggala, Eddambwe mu Busiro, Mutuba gwa Kaweesa Ejjinja Kalooli mu Kyaddondo. Mu ddagala ly'Abaganda olwaleero njagala kubasomesa ku muddo oguyitibwa bbuza. Omuddo guno nga we baguyita bbuza era we gukolwako n'emikolo egyo gyennyini. Ekiguyisa bbuza kubanga gubuza emikisa. Era mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda omuddo guno oguyitibwa bbuza teguteebwa mu kyogero kya mwana muwala oba omulenzi okumubuza omukisa. Era gwe muddo gwe mmanyi ogutagenda mu kyogero, ogumu ku muddo ogutagenda mu kyogero ye bbuza. Era y'ensonga lwaki omuntu yenna bw'akola ebintu kwegamba nga bambi emikisa gye tegijja, bagamba gwe balayika baakunyigisa bbuza okubuza emikisa gyo. N'olw'ensonga eyo mwegendereze, nkimanye ennaku zino abaana muzaala muli bato temulina kye mumanyi, naye mwetegereze emiddo egigenda mu kyogero kuba ennaku zino temukyakyalira nsiko kubasomesa ku muddo ogwo. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere. Bassebo ne bannyabo mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.